naweza weeks 2 nga mbagambye neyogera ku fulufiga ebiseera ebyo ne mbagamba yagobwa dda naye ne bamulekera akalira ka bujinga amukwatira awo amuvunze. Sinaweza weeks ezi nga mbannyonnyodde ekimufaako. Bamulekera akantu ako kamukwate bamuteeka awo kubanga nga bamutya okuba reverse okudda bw'abatunuuliza omuddumu asobola okubeera ow'obulabe. Ne weeks 2 tezinabawera. So bamaze okukuba emimwa era bakuba mimwa bamaze okukuba emimwa ate bakugobye olwo ogenda eno tokyadda eri tokyadda tunaba tuli awo mama wuyo munnange wuyo mama flower mama naye banaye kale era n'oyo agenze gwe wawedde dda kuba ate omanye ebyama byabwe bingi wajja wano n'osabuka kyova olaba nze embeera nga ngenda okusabuka nga ekintu kingamba geza obyogere wano jjo gwe wasabuka nze nagenda gundi yewasali musale ng'ali eyo musirusiru talina magezi ne mugamba ajjako Facebook najjako Facebook ne mulaga ensi ezigize nze mba njogera eby'omu benzi towulira nga mba njogera eby'omu benzi ng'ekintu kingamba geza obyogere gwolaba mbyogera n'embimalayo eyo excitement ey'okwogera ebintu byonna n'obimalayo. Emboozi y'omu benzi sigisunangako yadde sijogeranga nako tewalina muntu akimanyi nti waliwo ebintu bye twayogerako mu benzi era mbiyitako awo bwe ntyo ndibyogera nga ffe tuli mu buyinza naye kati essaawa zino sijja byogera. Okay. Waliwo omwami Mugumya akyabuze jjo amagye gakomyewo ne gagamba Mugumya babadde bamutumya ekiwandiiko nga kooti yafulumya bagitandiko Piascopers bamuleeta oba mulamu oba mufu jjo bagambye Mugumya tebamuyina. Mugumya wa FDC wankyukakyuka omutuufu newankubadde akolagana n'akabonda akabi akatayagala nkyukakyuka naye Mugumya Munnayuganda abonyebonye nnyo ne struggle ya FDC kyekyo ekibi ky'okubeera omutuufu mu bantu abakyamu. Mugumya yazzeemu n'abula yabulidde ddala kati agattiddwa ku 18 ne bawera 19 kati now 19 missing people Ugandans abatalabikako. So Mugumya tuteekwa okusitula eddoboozi lyaffe ku mwami oyo Mugumya. Jjukira bamusibire Congo ab'FDC bamuwaabira abo Besigye mbw agenze Congo okuleeta mundu ne bamukwatira e Congo ne bamusibirayo emyaka 11 nga Mugumya ali Congo mu prison n'avaayo n'akomawo yabadde agenze okulaba ku maama we bamukwatidde eyo ne bamuwamba talabikako. Kati awezezza ennaku mmeka talabikako. Okay. Waliyo ekiri mu Law Society eyo kikwatagana ku Aaron Kiza ne Semakadde okulonda lawyer wa Law Society kati ebiri eyo nabyo bingi nnyo tujja bigendamu naye nze bwe mba ndi wakulondawo ttiimu ndi ttiimu Aaron Kiza kubanga ya testing wannamuwulira nga bamuteesaako ne mubabuulira ne bamusiba bamukakkanye n'agaana n'asigala ng'ayimiridde. So Aaron Kiza tujja kuwagira. Semakadde ali ku dduka ate yali ayina ebintu bye yali apanga ng'atukyusiza omuddumu. Kati Semakadde kyakoze olw'okuba kirabye azzeemu luli bwe yali ayagala obwa pulezidenti bwa Law Society yatwekwatako ne tumala omumuwagira bwe twamala omumuwagira n'atukyusiza omuddumu n'alyoka ajere gaffe kakati yeekomezzaawo atandika okupostinga abayanga lawyers abayiseemu mu nuupu ku bwa kansala ku bwaki abawaanawaana yeefuula akomawo tumuwa amasannyalaze. Semakadde temumuwa amasannyalaze temumuwa amasannyalaze. Aaron Kiza kati gwe tuba tugawa. So balooya mwenna tubasaba mutuyambeko ku ekyo. Honorable Lutamaguzi omwami gwe nayogerako naye omwami gwe nayogerako jjo gwe nabagamba wano oli ow'emmotoka gye nabalaga omwami oyo mwegendereze nnyo ng'ali wamu n'eddamulira ba omwami oyo beteefuteefu okutuusaako obulabe era emmotoka eyo yegenda okukola ekintu emmotoka eyo gyegendereze nnyo. Omwami Kikonyogo Yayero
Kikonyogo Yayero oyo Honorable Lutamaguzi omwami oyo mwegendereze nnyo n'emmotoka eno emmotoka eyo gyegendereze nnyo Honorable Lutamaguzi. Emmotoka eyo eri UBJ 360 Ukanta, gyegendereze nnyo. Eyo nga nvuddeyo waliwo exercise egenda mu maaso mu bi industry bya salimusale. Abamajje abakolayo, abamajje abakuumayo bakubye omulanga tugamba Abannayuganda waliyo bafulumya endagamuntu nyingi nnyo basomba Abanyarwanda n'Abarundi nga babawa IDs okulonda. Waliyo ekigenda mu maaso ku ky'okulonda mu bitundu by'ennamunkekeera mu bi industry bya salimusale. Waliyo NIRA, waliyo Electoral Commission detach oba point oba branch nga biri connected ku kulonda, biri connected ku ndagamuntu, babagabira endagamuntu, babaleeta mu baasi buli lunaku bayitirivu, babawa ID za Uganda, babatadde mu list ya Electoral Commission nga bagenda kulonda akalulu ka 2026. So Bannayuganda abamagye abali abakuumayo bakubye omulanga guno tugutegeeze ensi etegeere. Tulaba oba tugenda mu kalulu oba nedda. Njagala okwebaza comrade mwenna Bannayuganda mwenna abakomentinze abatutte obudde ne mugenda ku ICC platform ne muteekayo obujulizi bwonna. Njagala okwebaza aba comrades wano wammanga, Comrade Dog Nation webali nnyo, webalire ddala Mukama akuwomukisa. Comrade Kisekka webale nnyo, webalire ddala omulimu omulungi gwokola. Tikyalumbuye sikutumidde namye bulaami, mmwe mwasinze okutuzuukusa ku nsonga eyo kuba byonna tetusobola kubanga tusobola okuba nga obimanyi naye mwakikoze nnyo. N'abaana bala mwenna ku TikTok everywhere abaakunze bannammwe, senga kibadde kisoboka nga Mukama atukkiriza, Mukama bw'ali bayina bayiseeko eyo mu maaso eyo nga tukaddiye, baali batadde mu museum ne babateeka mu museum awo, ensi ne bakubangako eriiso emyaka n'emyaka. Ekintu kye mwakoze abaaza okusiza population ku nsonga ya ICC